ababaka ba Parliament ey'ekumi baweredde ddala 148 abalayiziddwa mu Namungi w'omuntu abadde ku Parliament mu Kampala. Ababaka abasinga babadde ba minisita nga ku bo kwe kubadde Ameria Kyambadde, Sam Kuteesa n'abalala bangi. Ye omubaka akiikirira eggombolola ya Lubaga South Katolu Bwama ategeezezza nga bwali omuyeekera w'ekibiina kya DP kuba abakikulembera be bakisudde. Samla Hanifa kaltuvire ku ntono emboozi eno. Katolu Bwama Paul, swear in the name of Almighty God that I will be faithful, bear true allegiance to the public of Uganda. Okulayiza ababaka ba Parliament ey'ekumi kuyingidde olunaku olwokubiri era okwawukanako olunaku olw'eggulo leero baminisita babadde bangiko. Bano mwe mubadde Minisita Sam Kuteesa ow'ensonga z'ebweru, Minisita Amelia Kyambadde, Minisita Frank Tumwebaze, Minisita Kibule Ronald, Minisita Ephraim Kamuntu, Eryoda Mwesigwa n'abalala bangi. Baminisita be twogeddeko nabo basuubiza abantu baabwe bakiikirira nga bwe bagenda okubaweereza n'omutima gumu omuli okubakolera enguudo, okubatuusaako amazzi amayonjo naddala mu bifo ebimaze akabanga nga tebirina mazzi n'okulwanisa obwavu mu bavubuka. Gavumenti eri abantu n'okutumbula enkulaakulana yaabwe, okukola ku nguudo n'okusitula ennyingiza y'amakamba g'abantu, ennyingiza kyenze kye ngenda okuteekako essira. Ebintu by'amasannyalaze n'amazzi, ezo puroguramu ezimu mbadde nzitandiseeko kwaye engeri yokka gye tuyinza okukulaakulana masannyalaze, mazzi n'okwegobako obwavu mu maka nga twongera okulima naye ate nga twongera nze njagezaako okulaba nti tunoonya obutale n'okulaba nti tuteekamu omutindo mu byebali. Kubanga amazzi agava eggaba geeyongedde obungi okugenda mu Kampala, n'olwekyo abekyengera mu bbanga ttono nnyo bagenda kuba balina amazzi. Ye minisita w'ensonga za Kampala Frank Tumwebaze bw'abuuziddwa ku nsonga ya Lord Mayor Elias Lukwago baba n'addamu ne bamutataaganya nga bwe gubadde mu kisanja ekiwedde, atutegeezezza nga ye bw'avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala so si muntu ssekinnoomu. Nze siri minisita wa Lord Mayor, nze ndi minisita wa Kampala. Kyengenda okukola akulabira ddala ngw'abantu b'e Kampala bwe mba nzeeyo nga minisita w'e Kampala ekintakkiriza kusannyalaza buweereza bw'abantu ba Kampala. Bababaka abavuganya gavumenti omuli Winfred Kiiza, ng'ono yewe Kaseese, Midad Sseggona, Moses Kasibante, Katolu Bwama ne Mubarak Munyagwa beemulugunyiza ku ngeri eggwanga lyeridukanyizibwamu. Ababaka Midad Sseggona ne Winfred Kiiza balaze obutali bumativu ku ngeri President Museveni gy'afugamu eggwanga. Olwaleero abantu batuuka n'okulayira nga si be baawangula abatuufu. Obubbi bw'obululu si nfuga ya demokrasi. Mukama amuwadde emyaka mingi mu bukulembeze, emyaka 30 si bitono. Akimanyi nti akalulu teyakawangula. Tikyanaku nnyo okulaba nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ye akyalowooleza mu bantu okubeera mu paati emu ate nga ye yakola kampeyini ogamba nti gijjewo. Kati kimu kyerina ku agenda yaffe kwe kulaba nti eddembe lya omukulembeze waffe tulirwanirira kulaba nti bamuza mu mbeera esaana buli Munnayuganda. Kino ekizibu ekiri kukiza Besigye si kiza Besigye yekka, kiri kufa Bannayuganda bakkiririza mu demokrasi. Ate ye omubaka wa Lubaga South Katolu Bwama olubadde okulayizibwa n'ategeerezaawo nga bw'ali omuyeekera w'ekibiina kye ekya DP kyagambye nti kittiddwa abakikulembera. Ndi muyeekera njeekera Democratic Party, bo bennyini basooke beetereze ndooke ŋŋende. Sijja genda mu bantu batalina masannyalaze. Masannyalaze ogategeera? Sijja genda mu bantu batasobola kuwanika abantu mikono kuwangula. Sijja kugendayo, wakiri najja kusigala mu solida yange tennaba kumbeerako na kizibu kyonna kyenkola. Munnakatemba ono agasseeko nti si wakuva mu katemba newankubadde kati mubaka wa Parliament. Kusigala nga muzannya kubanga profession yange guno mulimu gwa Parliament si mulumu service yetuwa eri abantu naye abantu balina okusigala mu profession zaabwe nga bakola so that emyaka 5 bwe giggwako ate ne bakaluubiriza abantu baabwe nga tebalina mirimu gye baategeka. N'olwekyo nze nja kusigalayo mu theatre. Ye Mubaraka Munyagwa ategeezezza nga bw'ayolekedde obutasala nviiri n'ebirevu singa gavumenti teddiza Dr. Besigye eddembe lye. Kano Besigye bw'ataweebwa eddembe lye okutandika ne next week siriddayo ku mwakyo kooya kwonna ku mubiri gwange. Olunaku lw'enkya ababaka 143 be bagenda okulayizibwa era nga lwe lunaku olusembayo.
olunaku olwokubiri olw'okulayiza ababaka w'ekutyo ekutambudde era okwawukanako n'okwegulo okwayira okwetabiddwamu baminisita ab'enjawulo omuli Honorable Sam Kuteesa, Amelia Kyambadde n'abalala abangi. Crackingdom TV, Samla Hanifa, amalindirire.